Yes, mwana Uganda munange wena jogenda okusinzira okuba nti olaba akatambi kano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amatendo ga Mukama Katonda asimye okuba nti tukyali balamu okuva lwe twasembayo okuwuliziganya na byonna byazza tuyisaamu. Tumwebaza olw'ekyengera ky'obulamu kino era nitumusaba ebigezo byakiteekamu byonna bituwanguze. Bannaffe bangi abatugenze kutusaba emyoyo gyabwe Mukama agiramuze ekisa, wabula emyoyo egyo tegitebenkera gijje gyetabe naffe mu kulwana olutabaalo luno okutuusa nga tulugusizza. Abalala bali mu makomera n'abali mu malwaliro tubasaasira era tuli wamu nabo, nabagamba nti amakomera ago gosobola okubeeramu eryo lyolimu, naye nga n'abasigadde abali n'ebweru nabo bali mu makomera ge balimu. Ekkomera erisinga okuba ekkulu lye tulina era eritukutte ffenna ly'ekkomera ly'okuba nti ensi yaffe yatuggyibwako, bwannannyini bw'ensi yaffe bwatutwalibwako, kati tuli mu buwambe era twamaamirwa nakyemalira. Baganda bange, okwegatta gemaanyi ge tulina okwesibako olwaleero. Nze nandirowoozezza nti okugenda okutuuka wano ebbanga lye tumaze nga tulafuuba n'okusoma n'okusomesa, obulungi obuli mu kwegatta twandibadde tubutegedde. Emabegako nabagamba nti revolution eno eri nakyo era yo egenda erondamu etulondera ebintu ebimu n'ebitusiimira. Abamu muffe nga tetubimanyi naye ne twekanga nga bye biriwo. Lwaki? Yo revolution kosi yayo gye yakwata tekyusaamu, teyimirira, teringa ffe abalya mmere. Ffe tuli bangu bakudivert ng'osobola otuwugula n'oleeta kino. Bayinza mu butakuleetera kintu naye obwongo bwo gwo nnyini ne buwuguka olw'ebyo kye biba busanze. Omutima gwo emotions zo zisobola okuwugula olw'ebintu either nga ekintu kizze ng'okyagala nnyo oba kiyitidde ku muntu gw'oyagala ennyo oba ne kijja nga wakikyawa nnyo oba nga kiyitidde ku muntu gwe wakyawa ennyo. Naye ng'ekyamazima kiri nti ebigendererwa byakyo bya kuwugula kujja ku mulamu omutuufu. Yo revolution esigala tekyuse. Nja kusaba osharinga emessage tusobole okugitambuza, kubanga wano we tuli n'okulaba nga obutamanya bwaffe butusumbuwa, ffe nnyini tukotogera message yaffe ey'okutuyamba. Ffe ng'abantu tukotogedde message yaffe naye nga gye bigenda okuggwera buli omu mu ffenna bannayuganda ogenda kufunako olunaku lw'ogenda okugalamira kyabugazi otunule ku mulabba olowooze ku bintu bye wakotogera ng'akaseera k'olimu tokyasobola kukavaamu. Bangi abakotogera message eno butatambula naye nga temumanyi nti mwekotogera buwanguzi bwammwe. Obuwanguzi obwo oluusi ebintu ebimu bye twogerako biba tebirina kutuukako butereevu n'olowooza oba either oli emyoni gwe tekisobola kusanga naye nga kijja. Gwe nange bye tuyitamu bifaanagana n'ebyabali boolabyeko era ensi bwetyo bwe tulinze. Tambuza message kowoola omuntu omulala tusobole okulaba nga tugenda. Olunaku lwa leero mbagambye teweewuunyanga bino ng'obirabye. Bwe twali tutambuza series zaffe za Mission 2021 the Ugandan Revolution, twasoma stages za revolution n'ebizibeeramu. Bwe twatuuka mu stage eno gye tulimu waliwo information eyali ey'amaanyi eyali eteekeddwa okuba nga etugambibwa nga tugiyisaawo tugitegeere, naye message eyo nengiconcealinga nengicontaininga nga kyessaagala kwe kuwa omulabe waffe ateekinga advantage akozesa ekintu ekyo okusobola okukwasizaamu oba oliawo ye high profile targets ze zaayagala. Naye ekiseera kituuse tusemberera climax ya revolution ng'ebintu bino biteekeddwa okubagambibwa mu bitegeere. Olunaku lwajjo nabadde ku programu emu ya muganda wange Simple MC
nga ku Empire Online TV yabadde agezaako kukola analysis ku bannabyabufuzi babiri abeesimbye mu kifo ky'omubaka mu kyalo wa Kampala okusinziira ku byabaddewo ng'akola analysis. Muyo mwabaddemu omu ku baganda baffe ba comrades eyaŋŋambye nti Teacher Jaffa kiki ky'oyinawo ky'otugamba analysis ye eri etya ku bantu bano babiri, that is Honorable Shamim Marende n'omukyala Speaker Zahara Luyulika ku mbeera eriwo na buli kimu. Ne mugamba bwe nnaafuna akadde nja kujja mbyogereko, naye nga bwe nabagamba nti nze revolution eno ngirabira mu kifaananyi kinene, sitera nnyo kuddira kintu kibeere ku ba individuals, si discussing aba individuals na bikolwa byabwe, naye mbawa overview ey'ekintu ekiba kiguddewo gye kiyinza okututwala ebisobola okukivaamu ne tubeera nga bwe tunaaba n'amagezi tusobola obyetegekera. Eyo ye standard gye maintains okuva we natandika paka. I don't concentrate on individuals. Nabagamba Kabe Museveni mwogererako mu system, simwogerako ng'omuntu. Lwaki bwe mufuula content wange nyinza okwekanga Museveni bukedde ku makya kati Uganda bunaatera oba bukedde eggulire lisobola okujja wano tuyinza okuba tukyayogera wano ka breaking news ne kajja nga azikidde. It doesn't mean that message gye nina okutambuza ey'enkyukakyuka ekomye because Museveni azikidde. But if you make Museveni your content, waafiira we message yo weefiira. Kati nze concentrating nnyo ku kinene ekigendo tugatta ffenna era ekitukwatako. Mbadde mbatandikira mbagambye nti twetaaga okwegatta era twetaaga okuba obumu. Ekyo ekintu twandibadde we tutuukidde wano ffenna tukiina mu bwongo. Onneetaaga nkwetaaga. Nabagamba tonjagala era nange oba oliawo sikwagala. Lwaki? Baganda bange abali wano mwenna abamu si bamanyi na bamufaanana, naye mbeetaaga kubanga kyenneekakasa nti tuli bannayuganda ate tulina ekizibu kyekimu. Ekizibu ekyo bwe tutakijjaawo teriyo muntu mulala agenda kitujjirawo lwafuuka lwoya lwa mu nnyindo, ffe tulwejja ffekka banannyiniro. Kati sifaayo ku birala, nsinga kufa okuba nti tokosebwa kuba amaanyi go ngeetaaga mu luno olugendo lwe tugoba. Tusomesezza okwegatta era twandibadde kati ssaawa ya leero buli omu akitegedde nti eyo y'engeri yokka gye tusobola okuwangulamu. Obuyinza bwaffe bwatuggyibwako bazungu okusookera ddala, era ffe ffenna tuzaaliddwa tukulidde tukaddiyidde, oba oli awo bwe tutalwana tugenda kufiira mu buwamba obwo singa tetulwana kwenunula. Tusaba busabi Mukama Katonda asembeze okwenunula kwaffe, tukendeze ku muwendo gw'abagenda n'okutaasa emigigi egijja mu maaso. Revolution etambula yatuuka ekiseera netuleetera akasengejja nti tuyina omuyaga gwe tuyitamu olwaleero ogw'ebyobufuzi, era nga okusinziira ku mbeera eriwo buli luvannyuma lwa myaka 5 tulina okukomawo ku drawing board nga twegezaamu mu kulaba tulonze tutya abagenda okuba abakulembeze baffe ab'ekisanja eky'emyaka 5. Ekyo kyekimu ku bintu bye twasisinkana ebiriwo era bye tutambula nabyo, naye eno emabega tujja tutembeeta omugugu ogulimu okwenunula kw'eggwanga nti wadde bino tubirinawo ebiri, naye bwe tuteenunula bye tunoonya tetugenda bituukako. Zino exercises z'okulonda ze tugendamu tezigenda ku producing abakulembeze be twetaaga bwe tutamala kwenunula, naye tulina ozibeeramu apparently ng'okwenunula tekunnajja kuba tulina okusigala nga tuli active
ku nsonga z'eggwanga nga bwe tuzuukuka okuva mu tulo tuli tetubazeemu ebbanga eddene nga batwebasizza batugamba nti ebyobufuzi bibeeramu bannabyabufuzi era ffe nga tulina kutuula ne tulinda abo bannabyabufuzi abagenda okujja ku zi radio ne ku TV boogere ku nsonga z'eggwanga nga n'ekyakunnyonnyola ne bwe kiba tekitegeerekeka olina gumiikiriza kubanga gwe mwawa opportunity ne mandate okubanga yayogera ku nsonga z'eggwanga kati bikyukamu bikyuse bwe biti gwe nange kitukwatako okuba nti ensi yaffe tugiteekateeka butya bwe tuteekeddwa okuba nga tutambula obuyinza budde mu mikono gyaffe ekyo ekiteekebwawo n'ekiteesebwa eggwanga okutambula kibeere nga kirimu omukono gwaffe awo onneetaaga kati biri ebyokwagala we tubiteera ebbali onneetaaga bwetaazi nga nange bwenkwetaaga awo tulina okukaka tubeere nga twegatta tubeera muntu omu tuli baggwanga bamawanga ga njawulo ensi yaffe nga Uganda bweri indigenous yalina amawanga 56 ng'ekolebwa aga amawanga 56 bw'ombuuza nganze jaffa amawanga ago galina ennimi ezaawukana oyinza okwekanga nga siweza kwota ey'ennimi ezoogerebwa nga nsobola zitegeeramu ebigambo bisatu kakubeera okubuuza nyinza okuba siweza kwota sina nyinza okuba ekyamazima kiri nti bwe mba sibeekwekeredde kwota y'amawanga ago siwezaako nnimi ezo nyinza okugezaako okutegeera some of the western abogera olunyakitala nyinza okugeegeenyaako mu kubuuza n'embaatisa ezimu nenzituuka endala nenzigwa siri certain bannanga bava mu east ezimu nsobola okugezaako munga olusoga n'olugisu amawanga amalala gasigadde gava mu east sibaboola naye sisobola kulimba nti mbimanyi naye ebirala ebitagenda bulungi mu nze mu bulamu bwange era bye bitagenda bulungi ne mu bulamu bw'abantu abalala ab'amawanga ago ag'enjawulo kati tusaana okutegeera kiki kye tulina okukola okulaba nga tujjawo ekizibu kino tugatte amaanyi gaffe mu ekyo eddiini newankubadde nga twagyasuuminga luvannyuma naye kyenneekakasa nti ffenna abali wano tugenza okugenda okuzaalibwa ng'eddiini zino zajja dda mu nsi era buli omu n'azaalibwa mu ddiini mwe yazaalibwa mutsa n'abamu abalabye ekitangaala oluvannyuma ne bakyusa eddiini kati kitegeeza nti ebyo nga weebiri definitely tulina kuba nga tetukwatagana naye olw'embeera ereetawo ebintu bino byonna n'engeri gye tuyitamu bwe tusigala nga twawukanye olw'ebintu ebyo byonna bye twogeddeko kitegeeza tetugenda kutambula kati later on ne tudda ku sisitemu y'ebyobufuzi eyo naye twawula kubanga kati kana akaseera ke tugenzeemu n'exercise y'okulonda abantu buli muntu naturally other factors held constant nsobola okuba n'ebirala nga mbitadde ku bbali naye naturally eky'omuntu okuba ne choice y'omuntu gw'owagira oba gw'oyagala ekyo kya mu buntu mulina okuba nga mukimanyi kya mu buntu ate ebyobufuzi ebibadde bitambula byakwesiiga ttoomi mu kwesiiga ettoomi bannabyabufuzi bafunamu nti abantu obaawula n'osobola okubafuga nga tebeegasse ng'era bali abazungu abaakola ensi yaffe bwe baatwawula ku madiini levo y'obuyigirize basobola okutufuga National Unity Platform ejjanga ezaaliddwa ku musingi gwa kunonola ggwanga era nga bwe tuba tuli baakugutambulirako ebyo byonna bye twetaaga okukozesa okunonola eggwanga tulina okubikozesa mungu okwegatta kati revolution yo egende ku buli mutendera okwegatta we kulina okubulira egende tunoonyeza n'etulaga
muyinza okubanga abasinga tubadde disgruntled ku lwabya mbeera nti bannanga ebyobuyigirize biri bubi ewaffe biki nga bakuleeterayo nejjoosuubira nti ebyobuyigirize biri bulungi ewaabwe ebyenjigiriza then noolaba nti oyinza okwekanga nga tubadde ffe tukaaba bannange waliwo amasomero agatambuzibwa bangi nnyo abantu balina ekifaananyi nti mu west bali bulungi nnyo naye going deep into the west ogenda kwekanga ng'ogenda sisinkanayo amasomero ekyamazima ng'ewaffe mu central tegakyaliyo amasomero nga standard gye galiko agali mu west ng'ewaffe mu central tegakyaliwo kitegeeza bwe tuba tukaaba byanjigiriza kubanga biri mu shape mbi bali bannaffe be tulowooza nti bali ku advantage bali more disadvantaged than us ebyo byonna revolution yebijjayo ebikulage era nga kyegezaako okukuzimbamu mu bwongo obwo ekuzimbamu okwegatta kubanga amaanyi g'oli nago geetaaga waliwo obuntuntu obuzze bulabika bwe mulina okumanyira nti twetaaga ffenna okubanga tulowooleza wamu era nga twegatta abasajja abasirikale bano bagenze nga ne bajooga abantu ewaffe mu central tulina abantu bangi nnyo amagye nga gabatta kyere ffe mu busiraamu tulina baseeka be bakubye amasasi nga bamusibye n'empingu ne bamukuba amasasi nga bagamukuba mu mugongo naye nga bamusibye empingu ne batunyonyola ne batugamba nti yabadde atiisatiisa abasirikale ng'agenda bajjako emmundu kyokka nga bamusibye emikono bagisibidde mabega erweru yatta abantu b'Ekaseese ng'emikono gyabwe agisibidde mabega ng'abambudde balina bwereere n'abatta ne tugumiikiriza ne bajja ne babitunyonyola naye ennaku ezo emabega awo emyezi mitono emabega waliwo omuvubuka saidize eyo ndowooza Lukunjiri baamukwata ebyo ebyekyenyenje ne bamuteeka mu poliisi bamuteeka mu poliisi n'afiira mu kaduukulu mu bintu ebitategeerekeka baba bagenda okumuziika poliisi nejja ku kyalo gye bagenda okuziika abantu b'oku kyalo baakuwa poliisi ne bamutta n'emmundu ye baamukuba ne bamutta abadde agezaako okwanalizinga ensonga ezitambula ezigenda mu maaso naddala ku nsonga ezabutikira omutimbagano weeks eziwedde oba wiiki ewedde eno yali wakati wa Zahara Rilka ne Honorable Shamim Malende abadde agamba nti waliwo abaali bagezaako kubanga bamubuuza naye ye n'agamba nti ye ng'omuntu alina walaba ebintu ne view nga wasobola okuba nga ate oba ajanalizinga kyatuse n'agamba nti olaba ebintu bino struggle nti kintu kinene nnyo tekyandibadde twetaagisa ate tubesinge ku particular individuals nti nedda ekintu kye tulimu kinene nnyo tekikwata ku nti gundi nedda nti era abayingira mu kintu kino nga mubeesingira ku kintu kimu kyokka abagamba nti werulikya nga kivuddewo ate mulitandikirawa so agezezzaako kulambulula ekintu obugazi bwakyo nga bwe kiri ne abantu engeri gye basaanidde okuba nga ate bakirabamu struggle nga bweri